video gye ngamba nti mubali nnyo mubalire ddala ntumirire kwa mwenna abagusa amaaso era abaloko senti Museveni abadde ababuzaabuza nti ensi nga mugiraba Museveni wagitambuza ne babbi banne si bw'olina okutambula ensi eri ku bikokujju n'Obuganda we twogera nabo buli ku bikokujju so buli omu asituke anoonye ekyokukola kubanga yessaako tulina okutuusiza eggwanga lyaffe mu mirembe nga tetunago tukubyawadde ekikonde wadde eŋŋoomi newankubadde eri abasasuliddwa obwongo bwabwe okuba nti obufuuka obw'obuugi ekyo tujja genda nakyo kubanga abangi nnyo abadde mu nsi nga bajja bakola ebyo naye ensi tegenda sigala kwabo tugenda mu maaso nga tunago twebuuzizaako so njala tumira ku muganda Don Fahad Kaka muganda wange nkimanyi maama mulwadde era tusabe essaala y'amaanyi nnyo Don Fahad Kaka munange maama mu yonna gy'ali mukama asobole omuteramu essaala ez'amaanyi asobole okuwona ali ku kitande Rubaga mukama amusaasira asobole okuwona so Don Kaka muganda wange Fahad nkutumiddeko nnyo so njagala kutandika vidiyo eno naye bifo nga sinatandika vidiyo eno njala tandika n'ekiggula luggi buli muntu kwate ekkalaamu wandika ebintu biri biggula oluggi ntandise bwe nti kino kyekiggula luggi njagala buli munnayuganda yenna azzeeyo akatambi mabegako katono nnyo weetegereza ensonga zino nga bwe zitambula ensonga esooka wali weebuuzizaako nti lwaki lwabagenda okubeerawo ekizibu ekinene nnyo mu ggwanga naddala mu kiseera kino ekyabuno obulwadde obuzze Museveni ne gavumenti ye balinyisa ennamba y'ekirwadde kino wali okyegenderezaako nti balinyisa ennamba y'ekirwadde kino ku sipiidi wali okyegenderezaako nti badiployinga amagye buli kitundu kyonna wa Kampala wa Kisontebe ne gabeera mangi kubanga bakimanyi nti bateeka ekirwadde kino ne bagamba nti bagenda kukola lockdown kiba kitegeeza omuntu yenna andivuddeyo okwekalaka asobola okusaba ekintu kyonna kiba kituuseewo baba musibiddeyo ng'amagye gamuggali tasobola kuvaayo so speed NRM lutabayisirwa Yoseri mutabani wa Karekezi kwalangiriramu COVID-19 positive results ne death erina sigino gyetulaza nti wandiba nga waliwo ekintu ekikyamu ekigenda okwapeninga nkiddamu wali weebuzizaako lwaki buli wabawo ekintu ekinene ekigenda okwapeninga mu kiseve ne babbi banne balinyisa nnyo covid numbers okutuusa okugenda okubalowesa nti bagenda kulookinga down eggwanga balilookinga bateekewo kafyu n'okuba tebakkiriza bantu kutambula that is a big question era njala mukyetegereze bulungi nnyo kitegeeza nti bano abasajja balina ekintu kye bagenda okwetangira gye bujjako katono muzuukuke nkyali ku kiggula luggi kitegeeza waliwo bano abasajja kye beetegekera ekinene nnyo ekibagambisa nti bataliko okuraisinga namba zino bajje baggalawo eggwanga baduumire amagye gasaleko Kampala wakiso mukono Ntebe wandibanga waliwo ekikyamu kye babala ku ssaawa zino kino nno kiggula luggi vidiyo tennaba ntandise bwe nti mukitegedde bulungi ekyennamba ezo kulinnya mukitegedde bulungi ekyo nkivuddeko sigenda kirwako njala tandika nga mbategeeza kubanga eno video yambi muli bulange era weetudde bulungi nnyo nkakkalidde ku ddala erisooka weentudde ntandise bwe nti mu mwaka gwa 2017 eggwanga erituliraanye erya Kenya lyalangirira mu butongole nti lyali lifunye abayisibwa mu bisenge abakwata mu byama bya gavumenti nga tebamenye wadde ekisenge wadde kompyuta okutandika okukola ddiiru ez'okubba ebyama bya gavumenti okutandika okugaba visa enfu n'okunyaga ssente opona ogaba empapula za gavumenti kye tuyita bahackers bakolanga website mu Kenya ezagabanga visa ezibba ebyama bya gavumenti n'okutuna empapula za gavumenti era Kenya neeyisa etteeka n'egamba nti ezo abaddukanya websites ezo zonna ezikola mu kufera n'okubba ebyama bya gavumenti zonna zirina okukoma mbagira omwaka gwali 2017 era Kenya government neeyita etteeka nti buli kibanja kyonna ekya gavumenti kiteekeddwa okubeerako logo y'eggwanga lya gavumenti ya Kenya oba akabonero k'eggwanga ya gavumenti ya Kenya nzija gwali 2017 obulimba bagamba butambula nnyo okusinga amazima kino kye bagamba ekyali mu 2017 Kenya n'ekiteekawo njagala buli muntu agende ku Gola Moses gye tuyita Google mu luzungu oteekemu ku website ya Kenya ku official website za Kenya zonna mujja kakasa kye mbagamba nti waliwo ekintu ekinene ekitambula
official website ze Kenya zonna zibirako ekigambo mygov ne bateekawo simbo ya Kenya. Those are the official websites za Kenya ziriko mygov. Dayo tunulire ku fofoto obulimba enkwezenge ezakoleddwa Museveni na buli kimu kye baakoze okulabaga nti baagala kulwanyisa omuntu agaba information. Eyo tugenda bulungi nnyo kubanga njala bategeza information eno mugitegeere bulungi. Eyo nno nga sinatuukayo bulungi njala bategeza ebigambo bingi ebitambula mu Uganda ne Buganda bingi nnyo, naye ebigambo abantu bakulu abasirise ogamba nti babeesudde gwa naggamba. Njala tandika video eno mbagambe nti kati olutambi lutandise officially. Tegeeza munno era mukwate kalamu n'olupapula tutandise bwe tuti. Njala sooka kuba kalango kano munuzuba mwe kemuyita ka disclaimer. Njagala kusooka bategeeza nti nze Lumbuye Fred Chemical Ali kama kwogera atudde wano n'engalabi yange sibikangako mutanda era sirisobola kikola kubanga omutanda ye Kabaka ngwenzikiririzaamu simubikangako. Ezo zonna eŋŋamba ezibungesebwa gavumenti ya President Museveni ne ba agenti be zonna bazikola kwagala kulwanyisa nze. Naye njala bagamba officially muddire page zonna ze mwasasudde ssente ku social media muzikolere media center zonna zigatte emitwe zijje zirwanyisa omuntu ogwo Lumbuye Fred Chemical Ali. Sina kindi mupangiseeyo ba international moderators, sina kindi Al Jazeera, CNN, ABC News mubalete mubagatte kuka media center kamwe konna akakola blackmail propaganda against me. Mukalete mukateekewo tubalage kye tuyita waaka, tubalage nti abasajja baali engege bayina emitwe mwenna mubakuŋŋaanye. Bonna abo tebamala bemwakaleta mulete bangi nnyo mubateekewo tutandike firimu tujja kumala gye tunaagendera mujja tegeera nti abantu bayina amagezi ne bannayuganda batandise okutegeera. Njalo bategeeza ekintu kimu, gavumenti ya President Museveni ne bamafia bali emmengo bali mu total panic. Kye tuyita total panic ye muntu okuba nga takyetegeera buli kyakola kyonna kimuyita mu ngalo. Gavumenti ya President Museveni abampembe bonna abali mu Bwakabaka waffe Mmenga abayaaya ababbi bonna bali mu total panic. Njala tandika video eno nga mbategeeza bwenti. Njala sooka sangulawo obulimba bwonna obukoleddwa weekend. Mujjukire nawa gavumenti ya President Museveni n'omumpembe Kayanda Charles Peter Mayiga olunaku lwali lwakutaano ye weekend nga batulanda afala bisikeke eri Buganda lwayise bye bakoze mwabitegedde. Ekisookera ddala njala okubebaza mwenna abasobodde okuzibula amaaso gammwe ne mulaba ensonga bwe zitambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze ye mulimu ogwandeesa mu nsi muno okuzibula abantu maaso bwe gunaaguwedde ebisigaye tujja biraba. Njala tutandika bwenti. Navayo ne mbagamba nti omutanda tali mu ggwanga era yali ayokedde eggwanga lya Kenya kugenda kufuna bujjanjabi. Abantu bagamba nti nimba ne mbaleetera obujulizi ng'omutanda taliwo yafuluma. Lutabayisirwa Yoseri mutabani wa Karekyezi n'avaayo n'akola eddoboozi ng'alinga ayogerera Obuganda bwaffe. Njala kutegeeza Yoseri Lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi, however much you have a lot of money, however much you say that you are very intellectual, tosobola kufuuka Ssaabataka, tosobola kufuuka Muganda, tosobola kufuuka Munnayuganda, ojja sigala ng'oli refugee. Mmanyi kw'oli. Ojja sigala tosobola kufuuka Ssaabataka anywhere. Tosobola kufuuka Munnayuganda, ojja sigala ng'oli refugee era kye kisinga okukuluma. Ekyo nkimaze sigenda kiddamu. Bwe mmala bagamba nti omutanda yafuluma, abasajja ne basindika Charles Peter Mayiga Kayanda najja n'agamba nti omutanda ali mu lubiri ebbanda alamula ne yeekuba ggoolo esooka. Museveni najja ne yeekuba ggoolo ey'okubiri. Lwatero lubusa Kayanda najja n'agenda ku mukolo gw'omulangira David Lumansi omuzaana kwe yafiira n'ayogera ekigambo kye kimu nti omutanda mwali. Waayitawo essaawa zindabye nnya bo kennyini ku mikutu gyabwe emitimbagano gya State House n'amawulire g'eggwanga amalamba ne gatandika okufulumya ebifaananyi ebitakwatagana ku mitimba gy'amawulire nga bagezaako okubuzaabuza eggwanga obbalaga nti Kabaka ali luddawa, Kabaka ali Kenya, ne beekuba ggoolo ey'okubiri. Kati njagala bawa
information entuufu ebalaga nti bano abasajja ebintu byonna bakola bikyamu era bintu bya kiyayi. Ntandise bwenti. Muzimu ku family zitutawanya mu Uganda ye family gye bayita eya Kalisa. Muno mwe muli Anas Kalisa, mwe muli Kin Kalisa, mwe muli Karimu Kalisa, mwe muli ne Hamidu Kalisa. Ngenda baba bemenyira basatu buli omuntu buli omulimu gwakola. Anas Kalisa ye musajja eyadumira olukwe oba yali mu lukwe olwokutta basiraamu mu Uganda yonna ngu order za President Museveni era byatandikira mbalala. Era mbega Museveni okuva myaka gyensanvu oyo bayita Anas Kalisa atula ku NBS n'ayogera ne mutabani we Kazibwe Bashiri kubanga Kazibwe Bashiri nyina muzala ye mwanyina wa Anas Kalisa oyo. Kati ono Anas Kalisa abeera muganda wa Kim Kalisa eyeyita nanyini NBS telefina oba television abeera muganda we. Kati ono Kim Kalisa gwe mulooza nti nanyini TV eyo si ye TV ya Ngora Museveni gwe bayita Natasha. Kyofuna nze nagituma Natasha Broadcasting Service NBS. Kati ekyo bwenkimala waliwo muganda waabwe gwe bayita muganda waabwe akulira kye tuyita information technology IT. Ono kafulu mu IT kafulu mu hacking okuyingira ebisenge wotasobola kuyingira okujja information okubebe ba government. Omwami ono mu luzungu tuyita hacker. Omwami ono bamuyita Kalimu Kalisa. Kalimu Kalisa ye specialist mu hacking, ye specialist mu kola diversions ku social media ne ku internet. Akolera mu State House mu department ya IC era head of department in IT. Kati ono Kalimu Kalisa abeera mutabani wa Museveni gwe yazaala nga muwala gwe bayita Jeje. Waliwo muwala Museveni gwe bayita Jeje. Ono Kalimu Kalisa ya muwasa. Kitegeeza family etambula bwetyo. Kati ono Kalimu Kalisa yali emabega w'okucreatinga kye tuyita Photoshop zonna, yali emabega w'okucreatinga website ne Twitter accounts zonna ezabadde fake kubajja bifane baloza nti official website oba official pages ezabakulembeze n'abamu bannabyabufuzi mu Kenya kuba atadde ebifaananyi ebyo. Ono yali emabega. Mumpulira bulungi? Ono gwe bayita Kalimu Kalisa. Kati ono Kalimu Kalisa y'omuntu kuba hackers Museveni balina abasobola okukola ekintu kyonna kyayagala. Njagala bategeeza officially nti ebintu byonna ebyakoleddwa officially ebyafulumidde ku mitimbagano ne NTV byafulumiza bukeddaani omuntu abiri mu control bamuyita Kalimu Kalisa, muganda wa Anas Kalisa, muganda wa Kim Kalisa, muganda wa Hamidu Kalisa. Hamidu Kalisa y'omu ku bantu abaganda bono ababeera mu kibuga Bungereza nga spy agent, double agent abegera Rwanda ne Uganda. So family eri munda mu State House, family ekola emirimu egy'enjawulo. Ono Anas Kalisa mukozi wa propaganda ku local ne international level ate omu kubali mu lukulu okutta abasiraamu. Kim Kalisa ali mu media okola diversion no promoting President Museveni no blackmailing about opposition no gezaako okulaba nti balabisa abanna Uganda obukyamu. Oyo Kim Kalisa. Then Hamidu Kalisa ono mbega double agent abegera Museveni n'abegera n'eggwanga lya Rwanda ali mu kibuga London ekyabongereza. Kati ono mwami spy agent. Kati mwe bamaze bategeera omuntu eyabadde babega wa kino kyonna kye badde bakola nzira ku bintu bino factors zino wammanga zeziriwa. Bogenda ku buli official page y'ekitongole oba State House ye Kenya ebeerako akabonero kye tuyita logo y'eggwanga lya Kenya bwekyo mugira bulungi eyo logo ye Kenya ebeerako. Njagala mumbuulire ku bifaananyi byonna byafulumye kwabaddeko logo y'eggwanga lya Kenya. No way. Mugende ku Twitter account ya Raila Odinga still nayo eri official somehow eriko logo naye kwabaddeko logo ngeyo nowhere. Kiba kitegeeza ono mukoddomi wa Museveni gwe tuyita Kalimu Kalisa ye haka
eyakolaganye ba hackers be Kenya Nairobi okuba nti bakola omulimu gw'okubuzaabuza bannayuganda. Ekisookera ddala bo followinga page zino eza postingiddwako ebintu bino ebyobulimba teziyina direction gizikuwa nti byakoleddwa State House oba byakoleddwa nyini account eyo. Bikulaga nti emuntu eyapostinze ebintu bino ebikoleddwa byamaze nga abiri Nairobi Kenya. Kitegeeza haka gwe bakolaganye naye yabadde mu kibuga Nairobi ng'akolaga ne haka owa State House ya Uganda okuba nti bakola ebintu bino. Do you copy? Buli lwogenda ku official website ya government ya Kenya oba ya Uganda bw'eba emaliriza ekulaga officer ki yapostinze ebintu bino yapostinze on whose behalf. Bw'ogoberera omuntu eyabadde mabega wa page zino zonna eza hacking oteekako ebintu bino zikumaliza zikutwala mu kibuga Nairobi ng'era no haka ye yabadde mu mikono emituufu nga bakolaga n'omwami ono Karim Kalisa the head of IT mu State House mu department enkulu ey'eggwanga. Njagala kubazaayo mbalage ekirala kisoma kitya. Njagala tubenga abantu abakulu nga tuli mu ggwanga tuloozanga abantu abakulu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bamuziiza ebbanga ddene nnyo okufuluma ogendako emitala w'amayanja. Ssaabasajja Kabaka aba agenda okutambula atambula n'abantu be bonna abeetaagisa nga agenda ku official visit. In fact yanere bannamawulire Ssaabasajja Kabaka era bannamawulire mwalabyeko konvoyi ya Kabaka gye nabalaze oba mwalabyeko omukutu gwonna ogwa Buganda ogulooza nti gwe gwina media esobola nga Ssaabasajja Kabaka bannamawulire basinze information emukwatako ndi yagenda okusinkana abakulembeze b'e Kenya tekiriyo. One website zino ko batadde ebifaananyi za fakingidwa haka owe Kenya n'owe Uganda. Owe Uganda mbabuulidde gwe bakolaganye naye. Secondly ebifaananyi byonna bye bataddeyo byabadde bijingirire era mwabyetegereza. Ekyokubiri omwami Kinyata president we Kenya mweru nnyo okusinga Ssaabasajja Kabaka. Kyaze kitya nti Ssaabasajja Kabaka waffe yayerusa ate okusinga president we Kenya. Teweewuunya ensonga ey'okubiri. Teweewuunya mu bifaananyi omugenyi waffe Raila Odinga bwe yajja mu mwaka ogujwedde okukyalira ku Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo nga Ssaabasajja Kabaka muwanvu nnyo okusinga Raila Odinga. Ku bifaananyi byafulumye nga Ssaabasajja Kabaka mumpi ayimpa wadde Raila Odinga yamusinga obuwanvu. Ezo na question mark. Bano ba hackers omulimu gwe baakoze gwabalemeredde kubanga basanze bannayuganda balaba. Kubanga njagala balaga ebifaananyi mwera bifene mu ddembere biri bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka muwanvu Raila Odinga mumpi. Ne bale bakoze Photoshop. Ssaabasajja Kabaka ne bamuyimpa waza ne bawanvu ya Raila Odinga. Bwe bakoze Photoshop amatu mwalabye mask ze bambadde. Ekizirala bwe bamaze okukola ekyo ne bakola Photoshop ow'ekisiru ennyo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri y'omu ku bakulembeze mu Uganda ab'ennono abatambala suuti z'ennabugabo, abatambala suuti nkolerere, essuuti ezize ziva Bungereza mu Max and Spencer, HB ne kampuni endala ez'ebbeeyi. Essuuti zayambala zonna zibeera fitting era zibeera zibutuuka. Muddeyo mutunuulire engoye Ssaabasajja Kabaka zibamugazi yadde ayambadde zonna ziringanga amakanzu. Oyo si Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Tayambala masuuti gamugudde ku mugongo ng'alinga ayambadde kanzu. No, mugende mwetegereze ebifaananyi byonna ebikadde suuti. Ayambala kampuni, ayambala lebo, ate ayambala size ye yennyini emufiitinze. Tayambala masuuti ganagaka muntu. Muddeyo mwetegereze. Muddeyo mwetegereze. Ayambala brand ezive kuwa ezive Bungereza ng'atolole bamaze okufuna specifications eza size. Muddeyo mwetegereze amasuuti gonna ge badde bamwambazizza. Ebyo Ssaabasajja Kabaka tabyambala. No. Obulamu bwe bwonna tayambalanko bintu kika ekyo. Ekyo kikyamu. Tekibangawo mu bulamu bwe. Tekibangawo mu bulamu bwe Ssaabasajja tayambalanko bisuuti. Muddeyo mwetegereze ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka byonna. Ayambala amasuuti bulungi nnyo n'olowooza nti oba ayambadde ne bulletproof naye nga tayambadde bulletproof olw'okuba nti
abamukolera amasuuti bamupima ebipimo bye nga baba mazenga bamugulako amasuuti nga gambala gamutuuka bulungi nnyo mudde mutunulira amasuuti gennyini n'empale zayambala ng'ogyeko essuuti tezigwa ku bikangatto zonna n'abanga eza Museveni zayambala no engatto za Ssaabasajja Kabaka muzeetegereze zayambala on several occasions si zeezino engatto Ssaabasajja Kabaka tayambala mpale egatta ngatto wansi yonna netuuka n'okubanga engatto eriko empale yennyini wansi yonna nga yeevunza emirundi ena ebyo Ssaabasajja Kabaka tabyambala ebyo tabyambala awo nvuddewo ngenze mu maaso okumanya ono mwami ye haka yennyini akola omulimu guno ngenda bazze video tennatandika tuli kukwanjula video tennatandika ku ssaga ya Arua Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we baamukubira batuuka omuttamu omuntu bage nti baakubye emmotoka y'omukulembeze amayinja ekisooka haka yennyini yatuleetera emmotoka bbiri nga tezifaanagana emmotoka eyasooka yayina amataala ga rawundi gye baga nti ya President Museveni gye baakuba amayinja the same time haka n'akola ensobi n'aleeta emmotoka enanga erina amataala ga square which nti byali tebikwatagana era ogwo omusango yensonga lwaki banaddamu guyita haka ono yennyini ye yakola photo edit ne photoshop okulowoozesa abantu tebategeera kumba abantu emmotoka z'omukulembeze bazimanyi ne specification eziriko bazimanyi haka yennyini ono Kalimu Kalisa ye yakola ebifaananyi bino ku mmotoka zombi mu Arua emmotoka eyasooka gye baga nti Kyagulanyi ne bane bagikuba amayinja yayina amataala gaki yayina amataala ga rawundi bw'amala okuza nga abantu bategedde n'aleeta agasikuya that means ebintu bibiri byali tebikwatagana the same person abadde akola ebintu bino muwulidde bulungi ekyo nkitegedde nakyo mukitegedde bulungi kati awo bwe tuba tuvuddewo njala kudda ku video bulungi nnyo kati etandise etya video etandise bwete kwata olupapula n'ekkalamu wandika ebintu bino wansi nze kennyini kamwa kwogera njala okwebaza abantu mwenna abafuddeyo ku bantu mutambulira ku nsonga zino bukyanga lubanga lwa mmiri mubale nnyo mubalire ddala era mubale zitambulirako naye tulina okusomozebwa kw'amaanyi nti waliwo abantu ab'omutindo ogw'ekibogwe abalemeddwa okumanya ensonga zino mu bulambufu bwazo ne balowooza nti zaamunino zino si zaamunino Ssaabasajja Kabaka batali mu Buganda ngera tali mu Uganda Museveni omala biseera ne Mayiga omala biseera njagala balangira officially Mayiga Charles Peter Mayiga Kaloli wasaanya muloddokayi Kayanda oh no njagala okumulanga nti officially yali spy wa President Museveni since then emirimu azagikola ng'atabangula Obuganda ng'abantu balowooza nti yakola ebintu bino ng'ate yabikola zonna vulugu azze okuva Bakatikiro abaavaako naddala yasembayo nga Jebi Walusimbi okumugibwakwe kwalimu omukono gw'ono omwami amasiro gookya kalimu omwami galimu omukono gwa Peter Mayiga ebintu byonna badde azaakola mugenda bitegeera bulungi kubanga ngenda baleetera obubwino bulungi nnyo omutegere wano na voice note z'abantu abali ku ground abakoze ground work ne drone zaffe ze tulina zibalage tono omusajja abadde embega ekisookera ddala ye ng'omukulembeze agezaako nnyo okwedifendinga naye ng'ebidifendinga tebiriimu kubanga already baakoze dda ensobi tukimanyi bulungi nnyo nti olupapula lwabukedde lwa gavumenti ya President Museveni New Vision NBS ne NTV kubanga nayo bagitadde mu kakunizo ke kamu njala bategeeza nti Mayiga tageza n'asiriwaza buli Muganda ali ku nsi kuno Ssaabasajja Kabaka tayina radio station CBS FM Central Broadcasting Service si ya Kabaka Central Broadcasting Service is owned by shareholders. His Highness the Kabaka of Uganda is no longer a shareholder in that radio station. So radio station y'abantu sekinoomu bakozesa linnya lya Ssaabasajja Kabaka. TV ono muloddokayi Kayanda jagamba nti Red TV ya Buganda. Red TV si ya Buganda. TV ya Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male ne Kiyimba Freeman beba nanyini BBS telefayina nga bba abantu bagamba Ssaabasajja Kabaka alinamu emigabo bya bulimba era kino kye kyabawukanya n'owekitiibwa Ntakke ne bafuna obutakkanya
ezo media zombi siza Ssaabasajja Kabaka era siza Bwakabaka bwa Buganda za Muloddokayi Mayiga ng'omuntu. Ono omwami azza akolaga ne President Museveni okusanyawo ebyobuwangwa byonna mu Buganda nga natanafuuka na Katikiro. Mpaka okutuuka Katikiro waafuse Katikiro okujjawo okusanyawo buli kimu ekigenda mu maaso mu Buganda. Charles Peter Mayiga y'omu ku basajja kati abali mu Kampala bagagga ku the expense of Abaganda ne ku the expense of Ssaabasajja Kabaka. Ntandis Muloddokayi Kayanda Charles Peter Mayiga wavaayo busimbalala n'oyimirira n'oyogera mu ggwanga lyonna nga n'abantu abatali Baganda bawulira n'ogamba nti Ssaabasajja bw'aligeza n'akugoba nga teweesikidde kanyeebwa ojja muswaza. Njagala mukwate ekkalaamu n'olupapula muwandiika ensonga edo nkulu. Kye bayita okutiisatiisa Mayiga yakisoma mu bwambega bw'alimu. Lwali teruli busa omutamanya ngamba Kayanda Kaloli Charles Peter Mayiga wasaanya n'akwata mu ddene n'essa mu ddene ne munne David Wassajja ne bagenda ne balumba omutanda waffe. Balumba omutanda waffe olw'okuba nti omutanda bw'alaba abantu be yawa obuyinza tabeekengera. Mutamanya ngamba Kaloli Charles Peter Mayiga ne David Wassajja ata ebirowoozebwa okuba nti bitabula obuwo babiteeka mu byokunywa bawa Ssaabasajja Kabaka. Abaali mu lukwe luno mwalimu n'abakazi ne sigenda boogera bomba mbalesi. Abaali mu lukwe luno baakwata ebirowoozebwa okuba nti byali bitamiiza ne babiteeka mu kyokunywa kye bawa Ssaabasajja Kabaka n'asiimuuka oba n'ava mu mbeera. Kaloli Charles Peter Mayiga ne David Wassajja n'abantu abaaliwo abaali bazze omulaba ne bakwata essimu zaabwe ne balikodinga Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu mbeera eteetaagisa kulabibwako omuntu yenna waffe owa bulijjo. Kabe Muganda kabeeraani. Yensonga lwaki Kaloli aga nti Ssaabasajja bwagezaako n'amugoba ajja muswaza eri abantu. Kati kino ekyama nkyogedde vidiyo gisigazeeyo oba ogijjayo Obuganda bumaze okutegeera. Mwanywesa Ssaabasajja Kabaka ebintu bitategerekeka n'ava mu mbeera ne mulikodinga ng'avudde mu mbeera akyuse olw'okuba nti mwagala bukozesanga obujulizi era kino ky'obadde okozesanga omusingo gw'okunywaza Ssaabasajja Kabaka obutavaayo kwogera kintu kyonna okukola. Kwa olunaku lwe mwakola mwali muzze n'empapula ez'okusayininga ne musayiningisa Ssaabasajja Kabaka empapula mu mikono gye okulaga nti Obuganda yabuguza President Museveni n'amataka gonna okugajja mu Buganda bagaddize Yuseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi. Ze stamp ezitunze ze sayini ezitunze ettaka lya Buganda okubula oddimala ku planet Buganda nga mukozesa advantage eyo. Kubanga Ssaabasajja nga mulaba embeera ze si ye muntu agenda okuva mu public agyewolerezeeko, si ye muntu agenda okujja nti akaane n'abantu bwe yamanya ekintu kino yasirika busirisi. Nze nabagambye nja baleetera amazima gano mutegeere. Kaloli Charles Peter Mayiga nkiddamu. You dragged His Highness the Kabaka of Buganda Ronald Muwenda Mutebi II and you have the video with you and David Wassajja gye mukozesanga bait okola ovuyo wona mu Buganda obumala omutiisatiisa temujja mu exposinga. You did the wrong thing and you will pay for it. I'm telling you. Ekyo nga nkimaze. Gwe video gijeeyo ogiraga abantu kati tekya eri useless. Nze nkuba waluma sikuba wagonda. Eyo video kati eri useless tekya ina mulamwa. Owo gijeeyo. Katwataga kutaasa Ssaabasajja ku Ssaabasajja gyali. Gijeeyo gikube wala. Ate bw'onoogezaako okwogera ebintu by'ekisiru. I'll expose you more. Ngenze maaso. Kaloli Charles Peter Mayiga essaazi n'otwogera y'omu ku bagagga bali mu Kampala nga bakola ettaka ly'abantu Abaganda babaggyeko kubagoba ku mataka. Bayina ebyobugagga bino wammanga. Bayina amasomero gonna agayitibwa Gombe College and Schools gonna gaabwe. Ayina Mukono Street number ne bayaye banne gye bazimbyeko ebizimbe. Ayina nsaidiz ennalya ayina apartments n'ebizimbe byenjawulo ku ssente z'Abaganda.
Charles Peter Mayiga bazimbye emu ku supermarket enene mbitundu byo mu Kikuubaawo bagisiza mbannaddiini bakyanoonya n'abakozi nga bayisa mbannaddiini okufuna abakozi bagenda okukola mu kampuni eyo. Njala tegeeza Buganda officially nti n'ekizimbe eky'Amabirizi Plaza ku Kampala Road ekitunudde mu Mapeera nakyo kya Kaloli Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male, Kimba Freeman n'abasajja abanyankole basatu ba shareholders. Sente bazijja luddawa. Mabirizi Plaza ebadde etunudde mu Mapeera House oba etunudde Mapeera House ngeno wansi waliyo Parania Mall, ekyo ekizimbe kinene kyonna kyawasaanya Charles Kaloli Peter Mayiga, Kiwalabye Male, Kimba Freeman n'abasajja abanyankole balinga basatu be bananyiri kizimbe kyo bakigula official ku the expense ku ttaka ly'Abaganda ne ssente ze babbe zonna okuba nti bazijjako Abaganda n'ogezaako kutiisa Ssaabasajja okumugaa nti balina ebyama bingi nnyo bye batagenda kukola. Njagala kubawa obujulizi buno wammanga. Obujulizi buno obusooka bulaga nti bwe nateeka essimu eya embassy ya State House ye Kenya abazira kisa batutte obujulizi ne bankuba masimu abala tebasobodde ku recordinga ne bangamba nti ekitufu kiri nti Kenya government ne State House temanyiiko kukyala kwa Ssaabasajja Kabaka mu State House y'eggwanga erya Kenya. Bampandikidde buwandiikizi. Waliwo muganda wange atazibazi kweya gwe bayita Ivan Mirimu yakubye essimu butereevu bino bye bamugambye ndyoke ngende ku buvuyo n'obubadi bwa Kaloli Charles Peter Mayiga. Voice note ayina omutima omutono please ojja kuwulira tandise bwenti. Wait a minute. Habari ya asubuhi. Nzuri. Ninaitwa Ivan Koleta kutoka Uganda. A full citizen, a concerned citizen. Papa, ninataka utusaidie na hii swali ya Kabaka wa Uganda ambavyo sisi state mzima bado tujajua chochote, lakini Uganda saizi iko vibaya kwa sababu wajajua Kabaka wa Uganda ako Kenya, alikuwa na rais wa Kenya ambavyo tuliona picha Kabaka wa Uganda alikuwa pamoja na rais wa Kenya. Tunataka internal affair ya Kenya tuambie ni kweli ama ni uongo, kwa sababu government ya Uganda bado ejambia wenye inchi chochote ambavyo tuliona picha za gari za Kabaka zilipitia kwa boda ya Busia. Kama ako Kenya tunataka tujulishwane ni ako mzima ama vipi? Hebu tusaidie. Nimekusikia? Yeah. Lakini nipatie muda niongee na watu wenye wanahusika kwanza. Okay. Asante. Nipatie muda niongee na watu wenye wanahusika. Okay. Nipige baadaye ya muda vipi ama utanipigia? Ya 1 hour. Ya 1 hour. Sawa. Asante. Okay. Omwami ono mu voice note yesooka gya recordings yakubidde State House ya Kenya ng'agibuuza nti Munnayuganda ajjudde ayagala okumanya nti oba omutanda wa Ronald Muwenda Mutebi okubiri yakyaddeko mu ggwanga lya Kenya naddala n'atuuka mu State House ye Kenya. Omwami ono yamugambye nti ekituufu kiri nti essaawa zino sisobola kulimba nti kituufu kubanga ffe tunamulabako, naye ngenda kuwa ennamba y'essimu eya Internal Affairs ogikubeko obabuuze bajja kubuulira. Naye ffe wano wekyogera tewaliwo kyatuuseko. Tugenze ku voice note ey'okubiri. Yes. Ni mimi tena Ivan Koleta kutoka Uganda. Umenipa baadaye ni saa moja alafu ulize unijibu sasa.
Kwa swali ya Kabaka wa Uganda. Huyu Kabaka anaitwa nani? Ni Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. His Islands. Ronald Muwenda Mutebi, the king of Buganda. But are you a government doctor? Sorry? Are you a government doctor? The doctor? I'm asking. Do you work with the government of Uganda? I'm a journalist. Hello? There's someone who is working on that issue. Our journalist is a bit slow from that. Unaanza kunisaidia na namba yake tafadhali? Hapana. Wait. Hapo nipatie na kwanza Okay, sasa nikupe namba yangu? Yeah. Ni +256 785 91 93 65 yeah 193 yeah 65 Nina mwisho ni 65 hey. Let me repeat. +25 78 591 93 65. Yeah. Okay, once I get the feedback, I'll let you. All right, asante. Naitwa Ivan Koleta. Unaitwa? Ivan Koleta. A voice note we yawedde waliwo voice note bbiri zennyini eza Ivan Koleta Ivan Mirimu. Ono musajja si Muganda naye akulidde mu Buganda ayagala Kabaka we. Bwe yayogedde aba internal affairs bamugambye ebyo byonna bye boogerako ne website ze batadde zonna za kiyayi za kifere. Ivan Koleta ayogera bw'atu ngende ku voice note endala. Mganange Lumbuye nkubuuzaako nnyo mu linnya lya struggle. Ivan Koleta gemanya sebo obuvunanyizibwa nabukoze nakubye mu State House ye Kenya. State House n'ensindika mu internal affairs era n'enkuba y'essimu ng'egamu ku maloboozi ago ne bankakasa nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era tanabeerako ne president wa Kenya. Sebo osobola nga weetika eddimu ly'okununula ensi eno ng'oyiteeyo. Sebo nange situdde muganda wange era by'otuma byonna ngezaako okukola ekisoboka muganda wange. Osobola okuwa bannayuganda amaloboozi ago, osobola okugabazannyira era ne bawulira, era nsobola okunnyonnyola byonna ebyantegezeddwa mu lulimi olunabuddu muganda wange. Neyanziza era nkyakusalutingira my brother era tukyatambulira wamu mu kubo eryokununula eggwanga lyaffe Uganda. Twagala Mayiga nga bwe yagambye aveeyo ategeeze bannayuganda nti Kabaka gy'ali ateredde entende era gy'ali alamula Obuganda. Naffe aba social media be yagamba nti twogera bya bulimba State House ya Kenya yiyo byeyogera ne internal affairs. Neyanza my brother. Sabo nona ntuma mu State House ya Uganda nja kutuuka. Nona ngamba ngende Kenya owekitiibwa nja kutuuka. Emirembe giri egyalimbibwa mu gyenkaaga Pulezidenti alowooza nti akyasobola okulimba omulembe ogwaleero ogw'abavubuka. Omulembe gwaffe tegukyalimbibwa. Twagala tukakasa ensi nti bye bakukusa okukola ne pulaani zonna ze bapulaninga okukola okutuusa ku bannayuganda ne bwe banaatuula mu ggulu tujja kuzirivyulinga eri ensi. Sebo nkwebaza once again. Nkwagala nnyo ondi ku mutima Lumbuye wange.
genda maaso tutambulire wamu tununule eggwanga lino Uganda. Sewo nkwetaaga ku nnaku olwakwambala engule. Amina. Ivan Mirimu musajja munyankole akulidde mu Buganda yagala Obwakabaka. Bwe natadde namba ya State House ya Kenya yatutovunanyizibwa n'akuba n'ifuna information. Naye era ku bantu enkumuliitu abasobodde okula post gye nataddeyo bakutovunanyizibwa n'akuba essimu, naye bo information bagimpadde mu buwandiike nga n'obagamba bali tebalina kye bamanyiiko yadde n'ekimu. Kitutwala wa Ugandan government olwokuba nti ekulu b'amafia tebakyayagala kumanya kubuzaabuza bannayuganda n'ensonga bakola ebintu bino byonna okulwa nti babuzaabuza bannayuganda. Tukooye fuga bitukooye obuyaayi radio station zonna mu Uganda muzisse abantu mbasse temukyabawo information entuufu nga mubuzaabuza eggwanga. Bino byonna bitutwala ludda wa? Bino bitutwala nti President Museveni alowooza nti asobola okufuuka Ssabataka wa Uganda. Ekitasoboka, tojja kufuuka Ssabataka wa Uganda. Kati njala batwala ku nsonga lwaki Charles Peter Mayiga mbega wa Museveni akolaga ne President Museveni okulwa nti basaanyawo Kabaka n'okusanya Obwakabaka bwa Buganda n'okwebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi ng'abuzaabuza abantu. Ono nno y'omu ku bantu bakigatto bange abatambuza ensonga n'abazinoonyerezaako zekkanya akunnyonnyola bw'ati. Jjukira mbagamba nti abasajja baagala kusaanya Obwakabaka bwa Buganda ne Uganda kasita basaanyawo Kabaka kiba kitegeeza nti ki eyatwalula beesiridde. Omuntu akuba essimu please giveeko. Voice note zino z'omu ku bantu bali ku ground abatambuza ensonga z'okubega President Museveni nga takimanyi nti bamubega. Ngera kubategeeza nti ebintu ebigenda maaso mu Uganda mbyetegereze. Nze nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga ne mumpuliriza bulungi nnyo bande beekuba ggoolo kati mbaleetedde bwino omulala okubalaga nti bino bye bakola bikyamu. Teri TV ya Kenya yawandiika gguliri ero, teri radio station yakyogerako, teri lupapula lw'amawulire kaluberulema kaluberwawa lwawandika ku kintu ekyo. Buli muntu yenna bw'akyalira bw'akola official state visit mu ggwanga lyonna, State House y'ensi erina press abannamawulire n'omugenyi abakyadde ku kukyala kwe lwakiri atambulako n'omuntu agenda okuba ebifaananyi bisigale mu profile. Njala babulya ebifaananyi ebyafulumye byonna biraga nti biri backdated ng'abantu abalaba bloggers bwe bakoze information n'okunoonyereza byonna tebikwatagana. Kenya ku media n'ebintu byekozesa eri more advanced than Uganda. Tetwagala tulimba nti Kenya erina bapapalazi kubanga Uganda we don't have papalazi. Gwe tuyita papalazi asobola n'okunoonyereza mu kisenge ekyo n'ateekayo kamera for full year ng'alina ekifaananyi ky'ayagala. Kenya erina bapapalazi abanoonya amawulire ku local ne international scene. Tosobola kutugamba nti waliwo akapapula n'akamu akagambye nti Ssaabasajja Kabaka yakyadde ne bakikuba amawulire. Teri TV, teri lupapula, teri na kimu. Njala mudde mwetegereza NTV bwe yazanye eggulire liraga nti Ssaabasajja Kabaka akyadde Kenya. Yalese ekifaananyi kiri ekyekifuusa negamba amawulire amala Ssaabasajja Kabaka yakyaliddeko omukulembeze w'e Kenya Kinyata we yakomye n'erijjako teyawadde details. Why? Kubanga NTV taata waayo omukulu bamuyita National TV ali Nairobi, Kenya. Yandibadde yabawadde dda footage ow'omutanda ng'agenze mu State House. Yandibadde yabawadde still photos omutanda ng'ayingidde Kenya ng'ali mu State House era ng'ali nani? Ali ne Kibaki. Ngali nani so ngali ne Raila Odinga kati ebifu kati ensonga lwaki bagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Bana basajja Mayiga kugenti ba dragging Ssaabasajja Kabaka ne bamuwa ebitu ebitamiza ne bamusayiningisa ku mpapula ne bamukwata video nga tali mu mbeera ya buntu ne bamusayiningisa okuba nti ebintu bya Buganda bisinga obungi Mayiga biwaddeyo ne bakola obuvuyo ne batuuka n'okubanga bakoze fujjo eri enkanali nnyo. Njagala muwulize voice note zino saagala mukaabe bulungi nnyo mumanye nti mbega wa Museveni Mayiga ne President Museveni bana kye bakweka. Naye ng'ebyobuwangwa wabyonoonye zino voice notes ze zigenda okumala eggobye mu kibya. Engeri Charles Peter Mayiga gy'abadde akolamu ebintu bye ntandise bwe nti. Mukulu Fred gyebaleko mukama wange webale byotuusaako engalo webale emirimu gy'okola okuzibula abantu amaaso byonna kunoonyereza okubeererawo abantu. Kakati muntu ffe bagendera kuzibula abantu maaso. Kakati nina ebintu nange bize ngattagatta natudde awo nengattagatta ebintu omanyi amanya nagagamba luli kakati emabegako omanyize ndi musajja mutabaazi naye nza okusinga manyi bintu bya butonde ebintu by'obuzaale bino sibitegeera bulungi naye manyi butonde kubanga bwenkuliddemu
nze kuva buto myaka kumpi 10 nze nkulidde emisambo embiri zonna ezo ez'obwakabaka musiru yonna eyo watebandeke bundeke weya Ssekabaka Kikulu yonna ntuuseeyo kakati nze ekintu mbaddeawo nenkijuka nebuuza twabeerangawo nga twebuuza lwaki buli awali olusozi naddala wano mu Buganda buli awali olusozi waliwo enkaayana era oluvannyuma lw'enkaayana olusozi olwo nga lugalwa nga lusibwa wano mu Buganda tujja genda wannakayina eMuwende oba eyo mu basajja mu Banyoro eyo waliyo ensozi nnyingi osegera waliyo ensozi nnyingi zikola naye tezikwatwako osegera naye wano mu Buganda buli lusozi lwogendako ogenda okuddayo nga olwo baalusaanyaawo terukyali okitegeera ensozi zonna tezifaafaagana wano namala ebbanga mu lubiri lwa Kawumpuli e Buyego ewa Kawumpuli e Buyego waliwo omusajja eyajjayo baali bamuyita Kasabanda mbazi naye simanyi naganiza ebintu by'obuzaale simanyi nnyo manyi bya butonzi okusinga oyo entambuliddemu Kasabanda oyo nagenda okubuuza nga bangana nti ali mu by'ebyobwabudde olulyo lw'Obwakabaka Kasabanda atyanga okuyiga osegeera balaze olubiri lwa Kawumpuli Buyego gwe musamba gwali gwasalira emyenda 9 sege emyenda 9 ogwasooka negusalira emyenda 9 nenjikola negumpa emyenda 6 nenjikola negumpa emyenda 3 nenjikola kusegeera naye ebbanga linnamalayo olwo omusajja mwennyini omulaba oyo Katikiro yajjanga kiro kusegeera yajjanga kiro nayingira mu kayumba akatono kasubi nti okamanyi akano olumba olugamba nti ntimuyega akayumba akatono kasangwawo yajjanga nayingira mu kayumba akatono kiro naye simanyi oba Katikiro akezibwa okuyingira mu kayumba akatono sikimanyi kale nga bagambye nti ebintu nate obutonzi kusegeera kwanza akayumba akatono manyi Kabaka eka yayingirayo naye yajjanga naye kiro okitegeera era bwayita ebbanga ttono olubiri lw'Obuyego luyingiramu enkaayana kusegeera lwayingiramu enkaayana okukkakana nga ono n'abayego omukyali yatuulangayo bamuyitanga Naava bajja ne bamukuba emiggo naliyo bamukuba emiggo abasajja bajja ekiro bajjirana ku piki ne basooka bakuba buli yaliyo ne babakuba Naava nebamukasuka mumaggwa naye ngaomanyi kyekitegeeza omukazi wa Kawumpuli e Buyego okumukwata ne bamukuba emiggo ne bamukanyuga mu maggwa oyo omusajja ng'ajja kiro okitegeera ng'ajja kiro bwe baamala netugamba kati lwakuba babawandiika amabaluwa naye ng'olowooza alinnyayo nga talinnyayo niweetini nga wata ennaku najja ekiro naye nga ajja n'agenda mu kayumba akatono kusegeera akayumba akatono eyo bannange nga lwaki agenda mu kayumba akatono kebayita akayumba akatono kusegeera kansulo nti gwokamanyi akayumba akatono okamanyi nga gye olubiri ne balusaanyawo bwe batyo kakati olunaku lwebakuba Naava emiggo amagye ne gajja ne gateekebwa ova eyo Nakalema waliwo omumbejja gwata omumbejja Nakalema mumbejja yali bakudaa lya meeja kati n'atwala olubiri weyalutwala naye nga magye ne galutwala ne balukuuma naye kati fe baatulekawo abantu 5 n'alekawo nze ne balekawo omusajja bamuyitanga Kaliisa n'omuwala gwe bayitanga Fatuma ne Saalongo oba naani omulala awo gwe balekawo n'enzuga twali 5 bwe baleka mu lubiri naye nga olubiri amagye ne balutwala Nakalema nga yatwalawo naye nga ye Nakalema agamba afuna orders nga tatubuulira wajjajja orders sige olubiri ne balusiiringa magye ne olubiri lwa Kawumpuli naye nga omusajja mugambe yajjanga kiro okitegeera yajjanga kiro ekirala nze bwe twavaawo olubijjuga baali balugala kati nze neefuna obubaka nga buntwala yinze kasuute nyinza omanyiyo ndowooza sitori ya Kabaka okugenda ebugereri oba mu lusozi olwo oba naye ogimanyi kakati nyiize neefuna obubaka nga buntwala nyiize osige okumanyi bannange oyo omusajja simanyi oba bamuwa pulojekiti nga alina kusaanyawo embiri z'obutonde simanyi okitegeera enyiize olusozi lw'ennyiize olumanyi olundoozi omanyi amaanyi ge lulina okitegeera
eri ntebe y'obwakabaka eri ntonde osegeera ntebe y'obwakabaka oba simanyi kasooke nkulindeko sooke owulirize kano ekyo nga kiwedde buli ewali ettaka ly'obwakabaka litwalibwa amagye nalesibingibwako amagye olwaleero we tuwogerera olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olubiri lwa Mwanga Emmengo lwasaliddwako amagye ga President Museveni era ge galukuuma. For what reason? Amagye gasazeko olubiri lw'Emmengo galusazeko for what reason? Ngenze mu maaso. Kakati mukulu Fred sori ya Kabaka okugenda ebugerere ndooza bimanyi mu lusozi olwo Segeera olusozi nyinzi olusozi lulina amaanyi era bannange mu nsozi kyemmanyi bukati ebintu lina bigattagatta konze neebuuzanga ensozi Katikiro yenoonyangayo nze gwolaba ntambudde mu nsozi nze kugambe kuva dda nga ndi mwana muto tambwa osegeera nze nkulidde emisambwa nva mu lusozi luno nzira mu luno nva mu luno nzira mu luno osegeera oba okyali mu luno olusozi ne lukuluyita ni ensozi omusajja yejjanga mu nsozi ajja kiro okitegeera ng'ajja kiro kakati nono lw'ensozi lwebugerere eyo lubayita nyiize olumanyi lulikangulumira bayita nyiize era awo Ssekabaka Ndawula yakkira mu busungu kyova baluyita nyiize osegeera olusozi olwo lulina amaanyi ag'ekitala amaanyi agatenkanika olwo lwo bannange ndowooza lwe lusozi olukyasingidde ddala lulukyagaanyi osegeera kubanga olwo olusozi nalwo yajjanga naye ng'ajja kiro osegeera naye ng'ajja kiro kati wayita ebbanga ttono ne tutandika okulaba ebitrakita nga bijja bino ebisenda bibuludooza ne bitandika okusenda byatandika eri wansi wabamweyana kati baleeta waliwo kino ekyuma ekiri amayinja nga kigassa kigafuula obuwunga esaidi eyo wansi segedde olusozi luyeno waggulu kati bakisimba eri wansi kiwanvu nga kiwanvu kirya buli mayinja kigalya kakati batandikira bamweyana ekyuma ekisooka ne kifa kyayiringita nekyefuula emirundi egyawerako era eyalimu teyavaawo okitegeera nga banatutuuka wabamweyana waliwo ejjinja lyakulanga nnyonyi okitegeera wabamweyana ekyuma bwekityo bwe kyagenda okitegeera kati n'ebyuma ebyali wansi ne bifa byebali baleeta nti biri amayinja bigase ne bifa okitegeera waliwo n'ebyuma ebirala olusozi bali bagaba lwetoolole batandika okulusima okitegeera ni ebyuma byonna byafa nga buli kyuma kibaleeta kyekifa buli kyuma kibaleeta kyekifa era olusozi balwesonyiwa olusozi nyiise balwesonyiwa olusozi olulina amaanyi lumbuye oteekeddwa okubanga olumanyi olusozi nange lwansukkako olusozi olwo okitegeera ninga olusozi olulu lukyabalemye ninga ensozi zonna eziri mu Buganda ensozi bazimazeewo ensozi z'ebunyolo zonna weeziri ensozi z'ebunyolo weeziri tebalina lusozi nalumu lubakwata bannange tewali wadde olumu era bw'ogenda ebunyolo mu nsozi zeeyo tezirina buzibu bwonna era tebalina olusozi lwe bali bakutteko abatwezi bakkalidde naye no mu Buganda buli lusozi bannange Lumbuye sula bulungi owulidde bulungi kanzanye endala kati muganange Lumbuye nkulamusizza akamanya gondoza nagagambye ogamanyi sijja gadda Lumbuye nekirala kyembadde neerabidde mbadde njagala kunnyonnyola abantu ogamba ensonga z'okugaana Kabaka okugenda ebugerere omanye biba bikusike kakati ebugerere olusozi olwo lulaba luliko entebe y'obwakabaka lulina entebe y'obwakabaka lwakuba luliko entebe y'obwakabaka okumanya bane eri olusozi lwakula buli kimu kyonna ekyettendo bw'otuuka wali oyinza waliwo entebe y'obwakabaka erina weeri bweti n'amadala bagatonderako ng'olinya bulungi nnyo n'ogera n'otuula mu ntebe y'obwakabaka eyo entebe teri muntu n'omu agituulako okuggyako Kabaka Museveni yagaana Kabaka okugenda ebugerere jjukira olusozi luliko amaanyi nedda mula waali segeera bagaana Kabaka okugenda ebugerere Museveni nga yagala agende ebugerere asooka atuule mu ntebe eyo ey'obwakabaka awo nyiize
ozegeera era Museveni yagenda n'agituulamu eyo entebe y'obwakabaka ne bwe yamala okugituulawo entebe n'emeramu ekiswa entebe yameramu ekiswa Kabaka lwe baamukkiriza okugenda e Bugerere n'agenda n'atuula mu ntebe ye ekiswa ne kivaawo kyavaawo kyokka n'entebe neddamu ne yeetereeza yokka na yokka olusozi lw'ennyinza olwo nze lumbuye bino mbikuwulira kubanga nze n'olusozi lw'ennyinze we nafundikirira lwe Rwanda n'okunda n'enzijja wano wendi ndi osegeera wano wakwanti bisibitadde mu ka audio kali eri ninga entebe yali ntebe ya Bwakabaka weeri ennyinze era Kabaka bw'ajja atuulamu bulungi nnyo neddamula waali nenga byonna biri mu butonde sinti ogenda biri mu butonde Museveni yagenda n'agituulamu n'emeramu ekiswa yameramu ekiswa Kabaka wano baamukkiriza n'agenda n'agituulamu ekiswa ne kikyavaawo kyokka entebe ne yeetereeza eri entebe tewali agiira tewali agirongoosa yeerongoosa yokka era gwe lumbuye bannange gakwaka onnirabidde okateeka kweri audio gye nkusinikidde empanvu ndowooza muwulidde bulungi omukulu oyo ebintu mayiga byakulira President Museveni okwagala okusaanya Obuganda kati kuno kulabula olukwe olw'okusaanya obwakabaka bwa Buganda bulukulembeddwa mu Charles Peter Mayiga ku President Museveni era ng'alidde olukwe mu kabaka we mwetegereze bulungi nnyo ebyafaayo by'obwakabaka bwa Lorenzo Lwenge gye babusaanyawo nakati saagala President Museveni okole ensobi kukakka n'abakyala wa Buganda n'abagereka Sylvia Najjinda okumukozesa press conference ezitali mateeka nafunye information n'abagereka Najjinda Sylvia mumutadde ku pisto atandika okukola press conference ezitali mateeka enkake ekyo kikyamu wembanga temwamukkiriza genda kujjanjaba bbaawe lwaki essaawa zino mpulira nti mumukako kujja okukola press conference lwaki sitwagala mu dise public kuleeta Sylvia Najjinda n'abagereka wa Buganda maama waffe mukozesa nsonga z'abamafia era mumwesonyiwe n'omusajja mukulu Kasujjulubinga gwe mwagala okumiza omusuno omusiba okumukozesa ensubi naye mumwesonyiwe mwe mwamanyira bintu byammwe bya kiyaaye byakuvambatula nakukola bintu bya kiyaaye Obuganda temujja busobola nkiddamu Museveni wagenda ekayunga ku lubiri olwo ku lusozi olwo n'otuula mu ntebe eyo ng'oyagala ofuna amaanyi entebe wagitulamu bagambye yamera mu kiswa ekikulaga nti you are disproved you can't be anywhere okubeera Ssaabataka oba okufuuka Munna-Uganda you are disproved okulaga nti you are nothing in Uganda you are nothing in Buganda ne bono oyagala okusaanyawo kabaka oba okusaanyawo Buganda tolina kyogenda kusobola era nnyini ntebe Ssaabataka bwe yajja n'agitulamu ekiswa kyasemuka ne kivaawo buli kimu ne kidda mu nteeko n'entebe n'eddamu okukola emirimu gyayo egy'okwerongoosa yokka nga tewali agikutteko mukulu Museveni olukwere mulina lunene nnyo naye nze nja bagamba nti omuntu yenna awakanya information gyempa ng'okyawagira gavumenti ya President Museveni ng'era oli ne ku social media okkiriziganya ne babulooga abalumbalumbuye nga gwe n'olunaku n'olumu tosobola kukola comment wadde okukola post ng'odimandinga kabakawo njala kugamba nti singa empologoma ya Buganda eva mu Buganda n'etadda oba n'ekisa omukono kati gwe yakwalula nawe ejja kuba esiridde ali eyo omuntu yekka alina okuyimiriza Uganda okubanga eri mmirembe ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okulu kubanga era yagirwanira n'agireeta so ono Museveni na bano banne n'olwekyo njala tegeeza President Museveni kuba mmanyi kuno okuwoli ne bambegabo n'abantu abasigadde obungi kyemukola kyonna mukikole nga mukimanyi bulungi nnyo mukizannya nze nja sigala nga mbagamba nti tulina okusaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yonna gy'ali oba mufu oba mulamu kubanga information genda endaga bwe nti Ssaabasajja ogenda okuva mu lubiri lwe ebbanda okwolekera eggwanga ery'omulanira Kenya yagenda kufuna bujjanjabi ng'ekimbe kimbala embirizi nkiddamu Ssaabasajja Kabaka yagenda okusala eggwanga ogende Bunairo okufuna obujjanjabi ng'ekimbe kimbala embirizi era abadde bajja gobera video z'abadde olunaku lwasembayo kulabikako era yali mukosefu ng'akolola nzize mbagamba program ezisinga obungi Ssaabasajja Kabaka bali bamutekedde enkwezo mu obutwa ebintu ekisinga obungi era I don't doubt the information gye bagamba nti era kiroozebwa nti ebimu ku birwadde bimuluma yaweebwa obutwa naye olw'okuba nti bano abasajja bali mu total panic okutuuka okufuna ba hackers
bakole fake website, fake twitters, bediting ebifaananyi babiteeke ku mitimbagano, bagule n'amawulire g'omu Uganda gatandika okwogera ebitakwatagana, okubuzaabuza bannayuganda gy'obeera nti tukyali mu myaka gya 7 gya 8, ekyo kikyamu. Tulaba ekirungi ne tukyawula ku kibi, ne tulaba ekirungi ne tukyawula ku kibi, ne tutegeeza bannayuganda. Njala kutegeeza President Museveni ne banno, I'm still demanding the whereabouts of His Highness the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi wokubiri. Nze kyembagambe kituufu yagenda olumbe lumbala emirizi n'asibira mu kibuga Nairobi. Era nkiddamu ennyonyi yagirinyira Kisumu, Kenya, n'atuuka e Nairobi era ali mu kujjanjabibwa. Naye sinnafuna mawulire gasingako awo kubanga abantu abaloozesa abantu nti nze mpa amawulire amafu, mwe muwa amawulire amafu. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka yagenda ekimbe kimbalemberizi. Naye nga n'embibi yali mumuluma mwalimu okuba nti yaweebwa obutwa. Ekyo kyo nja kikkaatiriza. Omwagala mujjawo. Mwasooka ne mwagala okuyita mu muwala w'omumbejja awase spy agent wa ISO, omusajja omulugwala. Ne tufuna information nenjiba kuba maaso n'ennamba y'obwambega nengisoma, eyo diru neefa completely. Ne muyiye ebirala paka n'amatikira gennyini mwamukakamukakke okujja okugabeerako kubanga mwali mwagala alabikeko Obuganda, alabikeko eri Abaganda bakkakana emitima. Kati essaawa zino twagala kugamba nti tetusobola kufuna Ssaabasajja Kabaka gy'ali essaawa zino olw'ensonga already mwakoze ekikulu eky'obusiru ne muddira ne mufuna bahakazi bamwe benjogeddeko ne batandika okuteekayo amawulire amafu ku social media nga mubuzaabuza bannayuganda. Naawe wennyini muloddokaayi n'otuuka okukwata omutimbagano gyo n'osasula abavubuka abo abakola mu gavumenti yo okukola ebintu bino wammanga. Njala bategeeza voice note eyasoose okufuluma ey'omukyala eya komenti Ssaabasajja Kabaka, njala bategeeza ne mufu oyo omukyala akola mu bitongole ebimu eby'ensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda era nga yawandiikibwa Kaloli Charles Peter Mayiga. Voice note eyasoose okufuluma ng'abika Ssaabasajja Kabaka. Voice note ey'okubiri eyakoleddwa omwami gwe bayita Kizito Bashir, ono ng'akola mu Buganda Land Board, oyo abadde ajja akola posta ezinnumba nti nnumba Obwakabaka. Kizito Bashir weetereze abantu bakulinako rekodi nti gw'omu ku bantu abadde mu Buganda Land Board ng'okozesebwa Kaloli Charles Peter Mayiga ogenda okubba ettaka ly'Abaganda kubanga weeyitamu punta. Weetereze, nja kuyimbulira enjuki zijja kuluma ojja kitegeera. Gw'omu ku beetayo mu lukolo okubika Ssaabasajja Kabaka kubanga mwagala kuyisa ebintu byammwe. Njala bategeeza official, this statement is official. Voice note ezaakoleddwa zaali designed by Charles Kaloli Peter Mayiga Wasaanya Kayanda ne bakozi banne okuleeta tension mu Baganda. Baagala obbateekamu ensasagge mubuukebuuke Museveni akole kyayagala, kyeyakolerwa enzuluulu. Njala kugamba Abaganda tubanje Ssaabasajja Kabaka nga tuli bakkakkamu mpaka ku lunaku olusembayo, either ng'alabise omuzannyo gwa Museveni gwayagala okukola ne mutabani we Kaloli Charles Peter Mayiga muwanvu nnyo, saagala mupape. Tukuumidde ebbanga ddene nnyo okutuuka ku nsonga zino era tukuumire ddala nga tubanja. Togeza ne weetantala mu kikolwa kyonna ekyokugamba nti ogenda kulwana ku street essaawa zino okuggyako nga either tunoonyezza omutanda n'atubulira ddala, naye essaawa zino bano bagezaako okuvuga ekintu kino Abaganda baveeyo babakole kye baakola abaawa, kye baakola Obwakabaka bwe lw'enzuluulu. Njagala mubeeremu okkakkamu nga lumbanja Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'omuntu omutuufu ow'okubanja ye mutabani wa Yosei Lutabasirwa, ye mutabani wa Kalekezi Yosei Lutabasirwa wepo n'omukozi we mu Bwakabaka bwa Buganda RDC Kayanda Charles Peter Mayiga aterekera okulimba Abaganda. Abaganda si basiru.
Abaganda bantu bageza ate bagumikiriza nnyo. Mwagambe eggwanga lyonna nga liwulira nti Ssaabasajja Kabaka mwali mu Uganda. Ebyavaayo byalaga ntali mu Buganda ani eyali omutuufu. Mujje ebifaananyi ebya buli kika ebitakwatagana. Abantu banna Uganda baba proving nti mukola kye tuyita Photoshop ne baba provinga. Kiche muzaako. Mutandise okulinyisa ennamba za COVID-19 ne death. Mwagala crocking it down. Kiche mutuleetera. Mwagala kulanga ki. Incidence yakasire gwanga omujjayo ku Heroes Day. Ng'already mmaze okuteka lockdown. Nga temukkiriza n'abantu genda kuziika. Nganda bange ekijja okufaanagana na kye mwagala okwogera essaawa zino oba okulangirira. Mwegendeze mu bintu bye mukola. Mulinyisa ennamba ku speed. Mwagala kuzzawo lockdown. Muyiwa amagye buli kimu kiteekewo. Wetwogerera essaawa zino President Museveni ne banno gavumenti yamu muli mu kutya. Olwaleero mukutte ennyonyi mukaaga wazindabye. Ne muziwongera mu bbanga okutiisatiisa bannayuganda abawangalya mu district zino wammanga. Mu district oba mu kitundu ekyawula Uganda ne Rwanda kye bayita Katuna, Kabale, Rukiga, Ntungamo ne Mbarara district. Ogezaako kutiisatiisa bannayuganda. Kyokka ng'eno mutadde amagye na buli kimu okuba nti mugatadde wansi, mugatadde okukuuma buli kimu kye mwagala kibeere. Tetuli mu lutalo kuba mwagala okufuula lutalo. Kye tuli mu byabufuzi. Eno message endala njagala egende buli munnayuganda yina gy'ali. Njagala mubeere well prepared n'ekigenda maaso mu Uganda. Nziramu bbaga nti omuntu yenna alina akasente ng'osuubira okukola business bambi sente zisibe ku lwayi. Eno embeera egenda maaso tojja kumalako na byanfuna bya Uganda. Bagenda kwavuwaza ng'olaba. Ensonga esembayo. Olutalo lukyali ku plani nga bali balwagadde wakati wa Uganda ne Rwanda. Era amagye agamu aga Rwanda gakyali ku border. Era bwe muwulira nga batandise okwerwanya temulowooza nti bagenda kulwana. Bagezaako kusika eriyo na kuleeta instability mu ggwanga okubalowoozesa nti waliwo olutalo. These are the brothers. Nga ne 70% of Ugandan financial economy ebadde financing Rwanda okutuuka weetuse ssaawa zino ku ssente zammwe ez'Abannayuganda. Rwanda ssente zonna zeekozeseza okuzimba okutuuka we bali, ssente zonna zibadde ziva mu Uganda. Bantu tebasobola kulwana kubanga ebibugagga byebwe byonna biri luddawa biri Rwanda. Okuva n'olwaleero tutandika okukola hashtag nga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Ekirala nga nfundikira njala bategeeza nti nze nganze omuntu neeyama okukola ku nsonga z'Obwakabaka bwaffe obw'Emmengo. Nganze omuntu omulimu nagwewa. Sirina ebampandiika. Oyo agamba nti siri mwogezi wa Buganda. Omwogezi wa Buganda yabategeezawo nti Kabaka yafuluma. Omwogezi wa Buganda yabategeezawo nti Kabaka mulwadde. Oba Ssaabasajja gyali tasobola kufulumya information n'agiwa Baganda nti ni bulungi. Ku media Mayigazi agamba nti weziri. Mayigoba gwe Katikiro wa Buganda afuga essaawa zino ng'ogamba Kamau ti wamuli amulukwe. Kikutwalira bbanga ki ogende Nairobi ne bannamawulire ne mutuwa footage alaga nti Kabaka gyali nga naawe oli naye gwe namba emu asookerwako. Kikutwalira budde ekyokulinnya akanyonyi okugenda Nairobi okunoonya Mukamaawo. Minimu emirwe gyakuweebwa kwe kuuma Mukamaawo ng'ali safe. Kikutwalira bbanga ki okujja okwekaza ku media oyogere ebitakwatagana ng'empale za Mukama Museveni. Essaawa zino ekyandimaze eggobye mu kibya Mayiga kwe kugenda Kenya. Bw'abanga Kabaka gyali n'ogenda ne bannamawulire oba Alujazira oba CNN n'ofuna footage ali recorded ng'oli ne Ssaabasajja Kabaka. Fail to do so. Toddamu kusirwaza Baganda. Okumala eggobye mu kibya Abaganda kye baagala kiri eki. Gwe Katikiro olina okumanya Mukamaawo waali. Niyo bwe watuuse okuddira omikutu gye egy'emitimbagano egya Twitter, WhatsApp ne Facebook n'oteekayo ebifaananyi ebyakoleddwa Kariisa
ne ba hackers abe Kenya mubiteeko mitimbagano okubuzaabuza bana Uganda nga ne Bukedde mugisasudde eteeka buli kifaananyi kyonna kyonna ekibuzabuza bana Uganda. Bukedde yatuuse n'okugamba nti egenda teeka ebifaananyi nga Kabaka musimanyi agenze kukyalako simanyi ne bamunaanika Bukedde TV ne radio era okubuzaabuza bana Uganda. Era abaana baffe bali ku ground n'abali ku social media jalo bebaza mwenna abakoze counter attack Bukedde nerema okufulumya ebirulu by'ekisiru kubanga bogenda ku website zonna tezina wezikulagira. Mbagambye bogenda ku official pages za Kenya zonoba ez'abakulu zibeerako obubonero bwonna obulaga nti zaki za Kenya. Kamba guliro KM1 sorry internet sijina kandi mbaguliro ko wale mulabe mulyoke mukakasa bana abasajja bayaye. Eno Twitter ya government ya Kenya mulindeke gulewo mulyoke mutege nti abasajja betudiringa mulebwe efaanana nabano gye batadde ebintu byabwe byengeganya okugulawo nayo. Eyo official page yeggwanga erya Kenya. Wamunagira bulungi. Era eriko akabonero ka Kenya mukale bulungi eyo official. Eyo official Twitter eriko my gov ye official page eriko na buli kimu ekyetaagisa buli kimu kwekiri mugira bulungi eyo official Twitter page ya government ya Kenya na buli kimu ekigendako na buli kimu ekibadde nga president yakikoze bacha state kibeera ku eyo page mukira bulungi kizo kuba tekirabika ngira kiba posting ngira kikyawo kirabika bulungi mukiraba. Kati bano gye bajje ba hackers baabwe abakulembeddwamu Kalisa ogenda okukola ebintu ebijingirire obiraga bana Uganda njebeera tebawulira bana ku school fees na kubategeeza mwabijiruddawa. Ebyo nafojale yakoleddwa omwami gwe bayita Kalisa muganda wa Kim Kalisa muganda wa Anas Kalisa muganda wa Hamidu Kalisa double agent we Kenya. Ono Kalisa abeera son iniro wa President Museveni kubanga yawasa muwala Museveni gwe bayita Jeje. No Rachel njagala kugwasiibula ndeke video netambule naye kyemba musaba kati Karoli Charles Peter Mayiga mukulu kayanda kyetwataga kiri ekintu eki va mu folofoto simanyo obusera bwayidde bwabadde butokota simanyo ebigere binyoka kwate ennyonyi ekikutuuza mu bulango kutandika okubuza kwate ennyonyi genda otandika okuleeta olutaba lwa Ssaabasajja Kabaka tumwagala nga mulamu oba mufu fero tudduso abaganda bagenda kutandikako tekiina kye kikujjako genda Nairobi kujja baganda matigga okola olutambi ng'olina Kabaka olutuleetere nga luli current abaganda kye baagala fero tudduso singa ebbanga litambula nilisukka mwezi gumu olwalina kuza omwezi ziri 24 nakuza omwezi ziri 23 ne tweyongera omwezi omulala mulamba ng'omutanda talabika Mayiga noonya w'oyita Mayiga ekimale gowe mu kibya gwe Katikiro obeera otya mu Buganda nga tomanyi mukama waali mbolola mulola mulaki n'abantu mwenna abawandika tusaba mutandika okuwandiikira Internal Affairs ya Kenya, State House ya Kenya n'ebitongole byonna eby'amawulire
mu biwandiikire nga mbitegeeza tufuno tulina okwemulugunya kwaffe kabaka waffe owa Buganda yayingire Kenya tasambe mulanga yingide Kenya nete tumayi mufake saze twagala kumanya jatuke Kenya ali atya buli kimu twagala kitegeera nenga mayige kikubeza mu Bwakabaka bwa Buganda sawa zino tolina makulu era toddamu kwogera kigambo kyonna nga Ssaabasajja Kabaka taliwo tona kyo tugamba kwata situle empumumpu yo engalabi yo muloddokayi mukulu Kayanda ogenda onoonye mukama waali tolina kyokola mu Buganda nga Kabaka taliimu ffe tetulindiga nti batulunda omusumba waffe taliiwo gwe tunoonya togeza n'okola ensobi Musimanyi agenda kola press conference ogenda kwataakinga nze omala biseera nze sinywa mwenge nakugamba sinywa mwenge so nno nga njagala okumaliriza njero bategeza wana Uganda mwenna nti nze information njirese wano buli omu